Zambali Blasio Mukasa bwetogera kati abakulu mu NBS bamuwummuza oluvannyuma lw'okugenda ku kampeyini z'omukulu Nalukoola mu bitundu bya Kawempe era nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamwebaza nnyo okuvaayo n'ayimirira ku lwa bannamawulire bangi abeetiitira balowooza nti bwe tunayogerako bagenda tuwummuza ku mulimu Zambali byatakkiriza era bw'ati n'agamba nti tulina okulwanira ekitiibwa kyaffe nga bannamawulire nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka era batunudde okulaba nga Uganda ebeera ey'enjawulo. Twongera bajjukiza n'obategeeza baganda baffe mikwano gyaffe nti ke kaseera akatuufu munnayuganda okumanya, munnayuganda okutegeera, munnayuganda okukiwulira, munnayuganda okwongera okukitegeera nti ffenna tulina mutemwa gumu gwakulaba nga twerwanako, ffenna tulina mulamwa gumu okulaba nga tukomyawo eggwanga lyaffe nti ne bw'onaabeera eyo n'osirika kino eky'eggwanga kikkakatako. Zambali bw'atyo bw'atuuse. Bino bye bigambo ebyamuviirako obuzibu. Honorable Sebo. Ogamba otya Sebo? Mpitibwa John Bosco Kisito omubaka Sebo. Nange bwenti onkola ni direct shot online show ne Moon TV. Jigenda gityo omubaka. Katonda tugenda atuteerako etofali mumpolampola. Kakati. N'ebintu banjaga okubuuzaamu mu kusabako Sebo. First of all twakulabyeko e Kawempe n'ebigambo bye bakoze abantu ne bagamba nti kati mwami Zambali alangiridde mu butongole. Ekitere ekituufu ekya kapeti kinatuka ekituufu njala okugamba tugenda kwesimba wennansana municipality. Abantu okibategeeze bakitegeera ekyo. Ekituufu ngenda kwesimbawo. Yesebo. Ng'omubaka wennansana municipality. Ekyokubiri ekituufu ky'obumanya ngenda kugira ku kaadi y'enjupi. Yesebo. Naye nga bw'omanya amateeka amatuufu. Ekampeyini tezinnatandika n'akamyufu tekannatandika. Amaanyi g'okozesa ng'owaana omukulembeze wa NUP. N'ekyokubiri ky'olina okumanya nti bw'enaatuuka ey'okwetabwamu kwansumira tutagenda mu kamyufu mu mwezi gw'omusanvu awo. Yesebo. Tokatandika okulowooza ebyokugenda mu kalulu kubanga bw'otunuulira roadmap ya Electoral Commission. Yesebo. Abaka ba Parliament bagenda kwesimbawo mu nominations of September. Yesebo. Yesebo. Kakati ku program yaffe tetwakulabyeko ejjo. Yesebo. Fege propaganda n'atambula nti bakususpendinze. Yesebo. Simanyi oba oyinza okutereezaamu kaawo Sebo. Ekyo kituufu. Wangi? Kituufu. Bakususpendinze ku mulimu. Katusinkane nansana mu kalulu ndowooza naye nayagadde nnyo we wasinkanye omubaka wa Kayima Musoke n'omu omuzira n'ogaa gwe ngenda okwesimbako gwe ngenda okugyayo mu paalamenti. Wandibadde n'ekitwala kuba tatumajjako ebintu ansumbi esoose n'ansiiba obuvumu obwo. Ati naye yabadde anteza abantu be. Yesebo. Yakutumbuzira nga kutaddeko abantu be n'antega naga Zambali ajjayaniriza omubaka ng'amanyi munawe ngenda kambukanyaniza omubaka w'ennansana muneekuba omupiira. Yesebo. Nerabira ati nange ndi mugezi okumusinga. Nsanyusa okuwuliza mukama wange. Mugamba nti gwe ngenda okudda mu bigere kyangu oyogerekere ky'abantu naye naafe ebigambo ne bimubula ne byadalina okwogera n'abigaba. Kakati Sebo mbadde nsaa kunoonyako wiiki ejjange wangambe tukolemu ka interview Sebo. Tojja kakola kajjema naye suspect ya wiiki ng'emu bbiri bwena gwako nja kugira nti akola emirimu gyange naye nga gwe obukyoma omanya enyimiriddewo omuli abanyigirizibwa era ntyayo. Ebigambo by'oyogera obiyimirirako tobyejjusa. Kyejjusa. Era bulungi muganda agaba luva mu kamiti. Akuume. Honorable Sebo. Wanjebo. Ogamba otya Sebo? Ndi bulungi Sebo gamba Sebo. Mpitibwa John Bosco Kisito omubaka Sebo. John Bosco Kisito Sebo nzadde nnyo okuwulira. Nange bwenti onkola ni direct shot online show ne Moon TV. Sebo. Jigenda gityo omubaka. Katonda tugenda atuteerako etofali mumpolampola.
kakati n'ebigambo njagala okubuuzaamu mu kusabako ssebo. First of all twakulabyeko ekawempe n'ebigambo bye bakoze abantu ne bagamba nti kati mwami Zamba yalangiridde mu butongole. Ekitere ekituufu ekya kapete kinatuka ekituufu njala okugamba tugenda kwesimba wennansana municipality. Abantu okibategeeze bakitegeera ekyo. Ekituufu ngenda kwesimbawo. Yesebo. Ng'omubaka wennansana municipality. Ekyokubiri ekituufu ky'obumanya ngenda kugira ku kaadi y'enjupi. Yesebo. Naye nga bw'omanya amateeka amatuufu. Campaign tezinnatandika n'akabiiko tekannatandika. Amaanyi g'okozesa ng'owaana omukulembeze wa NUP. N'ekyokubiri ky'olina okumanya nti bw'enaatuuka ey'okwetabwamu kwansomera tutagenda mu kamyufu mu mwezi gw'omusanvu awo. Yesebo. Tokatandika okulowooza ebyokugenda mu kalulu kubanga bw'otunuulira roadmap ya Electoral Commission. Yesebo. Abaka ba Parliament bagenda kwesimbawo mu gwa nominations of September. Yesebo. Yesebo. Kakati ku program yaffe tetwakulabyeko ejjo. Yesebo. Fege propaganda n'atambula nti bakususpendinze. Yesebo. Simanyi oba oyinza okutereezaamu kaawe ssebo. Ekyo kituufu. Wangi? Kituufu. Bakususpendinze ku mulimu. Asinkane n'asana mu kalulu ndowooza naye nayagadde nnyo we wasinkanye omubaka wa Kayima Musoke n'omu omuzira n'ogamba gwe ngenda okwesimbako gwe ngenda okujja mu paalamenti. Obuvumu obwo. Ati naye yabadde anteza abantu be. Yesebo. Yakuta omuzira ng'akutaddeko abantu be n'antega naga Zamba ajja yaniriza omubaka ng'amanyi. Naye ngenda kambukanyaniza omubaka w'ennansana muneekuba omupiira. Yesebo. Nerabira nange ndi mugezi okumusinga. Nsanyusa okuwuliza mukama wange. Mugamba nti gwe ngenda okudda mu bigere kyangu oyogerekereza abantu. Naye naafe ebigambo ne bimubula. Nebeera alina okwogera n'abigaba. Kakati ssebo mbadde nsaakunoonyaako wiiki ejjaga ewaŋŋambe tukolemu ka interview ssebo. Ojja kakola kajjema naye suspenders ya wiiki ng'emu bbiri bwenaggwako nja kugira nti akola emirimu gyange naye nga gwe obukyoma omanya. Enyimiridde wamu n'abanyigirizibwa era nkyayo. Ebigambo by'oyogera obiyimirirako tobyejjusa. Byejjusa. Era bulungi muganda nga baluva mu kamiti. Akuume. Honorable Ssebo. Wali Ssebo. Ogamba otya Ssebo? Ndi bulungi Ssebo gamba Ssebo. Mpitibwa John Bosco Kisifu omubaka Ssebo. John Bosco Kisifu Ssebo nsanyusa nnyo okuwulira. Nange bwenti onkola ne direct shot online show ne mu TV. Ssebo. Gigenda gitya omubaka? Katonda tugenda atuteerako ettofaali mu mpolampola. Kakati n'ebigambo njagala okubuuzaamu mu kusabako Ssebo. First of all twakulabyeko ekawempe n'ebigambo bye bakoze abantu ne bagamba nti kati mwami Zamba yalangiridde mu butongole. Ekitere ekituufu ekya kapete kinatuka ekituufu njala okugamba tugenda kwesimba wennansana municipality. Abantu okibategeeze bakitegeera ekyo. Ekituufu ngenda kwesimbawo. Yesebo. Ng'omubaka w'ennansana municipality. Ekyokubiri ekituufu ky'obumanya ngenda kugira ku kaadi y'enjupi. Yesebo. Naye nga bw'omanya amateeka amatuufu. Campaign tezinnatandika n'akabiiko tekannatandika. Amaanyi g'okozesa ng'owaana omukulembeze wa NUP. N'ekyokubiri ky'olina okumanya nti bw'enaatuuka ey'okwetabwamu kwansomera tutagenda mu kamyufu mu mwezi gw'omusanvu awo. Yesebo. Tokatandika okulowooza ebyokugenda mu kalulu kubanga bw'otunuulira roadmap ya Electoral Commission. Yesebo. Abaka ba Parliament bagenda kwesimbawo mu gwa nominations of September. Yesebo. Kakati ku program yaffe tetwakulabyeko ejjo. Fege propaganda n'atambula nti bakususpendinze. Simanyi oba oyinza okutereezaamu kaawe ssebo. Ekyo kituufu. Wangi? Kituufu. Bakususpendinze ku mulimu.
katusinkane nansana mu kalulu ndowooza naye nayagadde nnyo ewasinkanye omubaka wa Kayima Musoke n'omu omuzira nogaa gwe ngenda okwesimbako gwe ngenda okujjayo mu paalamenti obuvumu obwo ati naye yabadde ateza abantu be yesebo yakusa omuzira nga akutaddeko abantu be nantegenaga Zambali ajjayaniriza omubaka ng'amanyi mulabe ngenda tambukanyaniza omubaka w'e Nansana muneekuba omupiira sebo naye labira tinange ndi mugezi okumusinga nsanyusa okuwuliza mukama wange mugamba nti bwe ngenda okudda mu bigere kyangu oyogereko eri abantu naye naafe ebigambo ne bimubula nebyadde alina okwogera n'abigaba kakati sebo mbadde nsaa kunoonyako wiiki ejjange waŋŋambe tukolemu ka interview sebo ojjakakola kajema naye suspect ya wiiki ng'emu bbiri bwenaggwako nja kugira ntakola emirimu gyange naye nga gwe obukyoba omanya enyimiriddewo muli abanyigirizibwa era nkyayo ebigambo byoyogera obiyimirirako tobyejjusa ejjusa era bulungi muganda agabaluva mukamiti akuume ngambala ana ate kyemanyi kati tuwera 5